by virtue of the authority entrusted to me as the Vice Chair of the NRM Electoral Commission, I pray the term for much do duly nominate the Honorable Princess Persis Namukanda to contest for the position of Member of Parliament, Namutumba District, the Bukono constituency. Ekisokera irala ndi musanufu nti bamaze okunominatinga successfully okwemererawo ng'omubaka akiikirira Bukono constituency mu Namutumba district. Era nga ndi musimu ino nti emyaka abantu b'e Bukono gye bampaire mbaire mwesigwa ye bali tuli kutambulira wala nabo ate ngera nize ngemye flag ya NRM eye Bukono constituency. Era nga mpera nti flag eyo ndagikuumira irala tidda kwikiriza muntu wundi kugintolako kubanga ndina vision zedikajja mu maiso ate wala ne party yange naddala ekintu ky'abavuka okuba nga bazira mirimu ntandise okola ku commercial farming oba modern farming ey'abavuka naddala okulunda ebyenanda n'okulima ebibala n'olwekyo nga tambulira ne chairman wange wa party His Excellency Yoweri Kaguta Museveni awala ne NRM fraternity Bukono constituency ndi nti mu myaka 5 edira kuwe banampa obwesigwa ngera nti bajja kubumpa tujja kuba kwetuusa Bukono amadi gakaali matono enguudo dikaali mbi amasanyalaze gakaali kubona mu bitundu bingi waire nga tutandiseeku era twabaza gavumenti ne minisitule y'amasanyalaze bati ni musanufu nti abantu b'e Bukono omutima gubandaze n'omukwano gubandaze era n'abaviireko okunsaba nti mwana ife sigalawo bawo tutwale Bukono mu maiso kubanga Bukono ne mu constituency ezedikaali empyaka ino so ndi musimu museeke kulu natemereirewo as of now but titi kubanga ebifo bya seeke timetable yabyo terikiriya bulungi but byona wona nze wemba sobola okusigala nga mpeereza kate yange okujja mu maiso ebinava mu kamyufu byabikiriza oba wanava ebinava mu kamyufu ndabikiriza kubanga ndi nti byakawangula Honorable maliriza okubeera nominated. Is alarming. Insecurity is there. Youth are unemployed, and these are some of the reasons I want to handle. Through uplifting and empowering women, putting them in circle groups, because government has money to be used by the people, but we are not accessing them. So we need to guide our population, our people, so that they access this money, so that household income is increased. The youth need to be empowered so that they gain skills for life, work, and earn money. Majority are idle in the villages, so we are going to uplift them by educating them, mentoring them, so that they come out and work. Thank you so much. I am delighted, and I'm ready to take up this position. God bless you. Give me your support. I am ready to work. Thank you. Nze kusaasira Peace Mubiru nga nzija ku kifo kya MP omukyala district ya Mukono. Abantu ba Mukono mwenna abasuubira okumpa akalulu bonna bensabye akalulu mbasuubiza buwanguzi kubanga olwaleero nfuukidde ddala candidate wamwe ku ticket ya NRM era nwanira okufuna flag ate ngende mu maaso tuwangulire ddala obukulembeze. Ebbanga ly'obadde nga toliwo. Bwe naliwo NRM yawangulanga. Bwe naliwo nga woman MP twasindikangayo omukyala nga wa NRM. Naye kati eyagendayo simanyi gy'ava, simanyi na gy'alaga. Era ne tulabika nga tetukyali ku line ne gavumenti. Abantu ogenda bakolera kyabe Mukono mu kisanja kino. Ebintu ebyo biba bizibu okusuubiza kati. Naye kati nkyasuubiza buwanguzi nti ngenda kuwangula ekifo kino. Naye nga bw'omanyi obuvunaanyizibwa bwa MP omukyala nja kubanga really ebyalo byange byonna 610 mbirabirira nga bwe mbirabirira. Nja kubanga mbakiikirira nga mbawuliriza kubanga ndi approachable
siri mukyala muzibu ate nja kuba nga nsobola okubagattako ne ku main government eya NRM kubanga ndi munju. Ekituleese kyetwetagisa kugenda mu parliament kununula abakozi kubataasa ebibadde byabasobako. So abakozi bonna muri countrywide, ab'obutale, aba factories, abakola mu mahoteri twaze kukiikirira abakozi. So kati tusizidde wano ne timu yange countrywide tujja kunoonya akalulu ate tugenda kubakulembera ate tugenda kuba representing mu parliament with dignity ate ne hard work. Era I want to congratulate abakozi mu countrywide mu Uganda nti ene sawa tujjewo obukulukulu ate tuleete transparency ne professionalism tutaase eggwanga kubanga abakozi bakontribuyinga kinene nnyo ku tax ne development y'eggwanga. Mwebale nnyo. Amanya sigadde Anodat Kwase, member of parliament for workers national, era representing buli mukozi yenna mu ggwanga. Mwebale nnyo. And all my well wishers that this step has also been concluded. The next steps, we are going to continue doing what we have been doing, but also we want to appeal to the people who have been either doubting or waiting for this process to be done, that it is now time to come together, it is now time to work together, it's time to build a strong team that is going to bring a win come 16th of July 2025 as we get elected as the flag bearers for Member of Parliament position in Ibunyole East constituency in the Butaleja district. In Ibunyole, we still have a number of challenges. We want to appreciate the colleagues who have been contributing to the development of Butaleja, but I think it's now time that we get the opportunity to allow others to rest a bit and also make a contribution and look for more services, lobby for more services within the government, but also within from other agencies within Uganda and outside the country. We have the capacity that has been tested, and most of my people from Butaleja are very aware of the capacities and abilities we have, and this is going to be just a journey that we want to work as a team and have good progress. Thank you very much. Yosia Abagaya, standing for Member of Parliament, Bunyole East constituency in the Butaleja district. I'm appealing to the Badiopi to line up behind me and support me to take on the responsibility and leadership of the constituency as a Member of Parliament to represent you all, the Badiopa and the Nabuyende, so that I create and modify a legacy for the incoming leaders. Budiopa West constituency is an orphanage because we don't have effective representation at Parliament. We have only people who come and visit the constituency and go away without consultation of whatever is missing in the community. I'm going myself to have an effective consultative leadership if I'm elected. Member of Parliament of County South. I have accumulated a lot of experience having worked in government and also in Parliament of Uganda as well as the East African Legislative Assembly. This experience is good enough for me to use it to deliver services to the people of Bumbo South. I've also got a number of friends and networks. We believe that when the people of Bumbo County South give me their mandate, I will be able to use these networks to lobby for them for the development of the constituency. But above all, I want to bring back the growing of coffee in the Bumbo County South, which had declined. And this one we believe it will help in the terms of poverty eradication. Thank you. Soko in Waburu. I want to promise my people from the district that I will not shame them. I'm going to lobby for them. I'm going to represent them. And
what I can say next, and also where there are problems with the floor of Parliament. That's it. I am here expressing interest again, and I have been duly nominated to again be entrusted by the people of Bungoma North as a flag bearer in the upcoming NRM elections on the 16th of July 2025 for continuity. The people have seen what we can do. First and foremost, we work closely with the government to ensure that they get services. One of the things they have got is power, electricity, because it is a means to development, especially if we are to reach the desired targets. The entire constituency at the moment is fully covered with electrical infrastructure. Though some other places are not yet wired. There are no wires, but very soon that's going to happen. So we are talking about continuity of the good work and the networks that will bring full development to Bungoma North in Mbale district. I am Dr. Magolo John Faith, Member of Parliament for Bungoma North. Yeah, I'm called Mr. Musana John Ronald from Bundibugyo. Today I've been nominated as Chairman C5 candidate for Bundibugyo. I want to thank the flag bearer of the NRM party. I have come to stand for this position because I've seen Bundibugyo requires a leader who can train, a leader who can unite people, a leader who is focused, and a leader who is responsible. I know myself as a person who fits in those shoes. I don't have much. I wish to thank everybody who has been with me in this nomination process, and I want to thank all of you who have prayed for me to go through this nomination process, and I appeal to you that give me support so that we take up the position. I thank you. What name is that again? My name is Musana John Ronald from Bundibugyo district. Where are you based west? I'm from Wenzo region, Bundibugyo district. Ati Murowai. Anyi buwetegeka obulungi bino byonna ebintu tebikuwa buzibu. Ekisooka ebyetaagisa twabikola mu budde, so tugenza okutukanga just kumaliriza kye baagala. Actually ekizibu kibadde nti kino kiruwa nti era kitutwalidde dakika 2 zokka oliku obudde bwamala kutetampinga ffe bwe budde bwe tumaliza. Ekyokubiri ebintu bino twabyetegekera okuva edda emyaka enemaki emabega, so tewali nti ate olupapula lubuze, ate era olwo omuntu aliko omukisa terusobola kubula. So kati nomination ebadde bulungi. Ku ground kiyimire kitya? Ala oba kugambe ki simanyi kyakugamba, naye kirungi n'okyalayo kubanga oluusi amaaso agamu agaba naddala wano Abaganda gali mu kigo. Kirungi n'okyalayo n'olaba kijjobyo ekintu kiri bulungi, omuliro gwaka. Era nina ekizibu okunyonyola abantu baffe nti okulonda si kwa 16 kuno kukyali mu kika tukyasunsula kubeera mulimu empulunguse ezitutawanya ekyo kintu kisuubira. Omanyi buli wabeera ow'amaanyi wabeerawo abagoberezaawo bukawawawawa bubeerawo ku nte naye tubufuuyirafuuyira. Kakati ekyokubiri bategeeza bannanga okulonda kwonna kwa mu January nga 12 si leero, bo bagamba omulamuzi byabakama abalwisiza kubanga enteekateeka yaffe yonna yakoza NRM mu ntiko. Kati obudde butuuse nti obudde bwe buno okwegobako omulabe. Abatalina tobatidde? Badduse emisinde sibalaba, batandise okwogera oludikya mbalaba naye ate kirungi nagumiza abantu baffe nti kirungi mu kisaawe nobeerako ne bwozanya naye tusobole omukuba goolo 12 amati ku 0. Era ndowooza tuba kuba ffekka tetwali kufunye kye twagala bungi, naye bali eyo bamanyi okuloota nga batambula, balootako emisana, balootako ekiro. Nga bw'omanyi era omuntu agira manye nti bw'ogisala etandika okufuuwa ng'erajjana n'epaapaala naye era ebegenda kulaki. Kati so saawa eno abakale eno balinga obukoko obusaleko omutwe buli awo nengera tukalinda wali, so tulinda bulinzi lunaku naye nga tulina essanyu
okulaba nti abantu baffe bategera enjiri yaffe ey'okuzza NRM ku ntikko era kati ffe ye siginica yaffe we tutambulira NRM. Lydia Mutende, thank you so much, Elbingo Nyoto, Mutende, Lydia, Mbale, still Manuel Bokala. Flag bearer NRM, 16th of July, 2025. I want in a special way to thank the NRM Electoral Commission, Dr. Tango Doi and team for the job, for the work well done. Now I'm done with the nominations. I'm going to present my manifesto to the electorate, that is the Buyoka West constituency in Buyende district. We are working under NRM government with the able leadership of His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, the national chairperson, the mighty party NRM. And with his guidance, our emphasis this time round is going to be on wealth creation. Wealth creation, we are doing so to improve the livelihoods of our Ugandans. And more especially my constituency, that is Buyoka West constituency in Buyende district. Buyoka has been lacking services, service delivery. Here I am. I'm a tested cadre, a trusted cadre, a loyal cadre, a dependable, and it is the reason why I was appointed without a constituency. Amanya nedobozi bampita Derrick Korone abasinga bampita Paisa bampata linya libamba ngala kwebaza mukama Katonda kusinga kumaliro zakakalize mubaka wa parliament akikira abantu bekogonyo county Paisa district anyongede Korone ekitiibwa ekirala ekyokubeera Paisa NRM chairman kakati kisanyisiza nnyo nabagenda okuyimirira nange benasooka nabo olubi 2020 nembakuba netudda mu 2021 finals nembakuba netuddayo mu by-election era ne bakomawo nga bwe baali nembawangula kati era bakomyewo gwa kusatu nga bwe baali luli era bwe bakomyewo era nzikiriza abantu bekogonyo bamanyi bembakoledde ate nga bebasiza okungamba ddayo kubanga otukolere bululu mwenutamu ate nga mmanyi ngenda bawangula nga nkosa abantu bekogonyo ne Katonda ebizibu byekogonyo first of all bantu baavu ekyokubiri babadde balina ebizibu bya telefone nga ambulance tezibaddeeyo babadde balina ekizibu ky'amasomero tegabaddeeyo naye mweno taamu wembeeriddeyo nga MP nsobodde okuleeta ambulance bbiri emu gye nagulanganze eyokubiri gye nalobinga mu Ministry of Health nsobodde okulobinga amasomero abiri ga city schools agatabaddeeyo abiri nsobodde okuwa scholarships nakasomesa kati abaana baweza 580 nga bayitidde mu scholarships zange zekoze ekizimbadde bafunidde nabasanga tebalina mirimo era nsobodde okufunira abantu 25,000 emirimu nfunira abantu 25,000 emirimu 20,000 bweru bw'eggwanga 5 mu ggwanga yaffe Uganda nsobodde okusupportinga sakozi z'abakyala wenatuukayo tebasooka okungamba sakozi zaabwe tezitambula bulungi kubanga entandikwa teriiwo nsobodde okupushinga gavumenti okulaba nga bayisa mu project ya PDM nange nendeeta nganze omubaka kubanga okukosa za PDM tezimala buli omu so nganze natuga nga abantu bange n'okwongerako nganze ng'omubaka so bye bimu ku bintu byenkoledde abantu be bafu English challenges that